Kano Edith Nakalema akulira akakiiko akalwanyisa obulyake mu maka g'obwa Pulezidenti Alabudde abakulembeze ba zi disitulikiti okukomya emize egy'okumala gapangisa ebintu bya gavumenti byebawa ate okubikozesa emirimu emirala. Local leaders mutuyambe mulabe ng'ebintu ebyabakwasibwa biyamba abantu bikole omulimu gwabireeta. Bwe mutakola ekyo tujja kubakwata. Kano Nakalema okwogera bino abadde ku mukolo obubadde ku disitulikiti y'e Kiryandongo mu kuzaayo ebyuma bya disitulikiti y'e Hoima ebyali byapangisibwa abakulembeze eri kampuni y'abayindi eya Solar and Agric Business Company mu muluka gw'e Kaduku. Ebyuma bino byaviirako kukwatibwa kwa injinia wa disitulikiti y'e Hoima Ibrahim Ruswata Vincent Irumba alondoola emirimu makanika Charles Tibagwa ne ssentebe wa disitulikiti y'e Hoima Kadiri Kirungi. Pulezidenti yatulagira nti tulina okuwuliriza abantu bye byatulopera emisango nekolwako ate nekolwako mu bwangu. Kuva ebyuma bino we byakwatibwa guleeda zino zibadde zikuumibwa ku poliisi okutuusa bwe zikwasiddwa. Omuwandiisi wa minisitule y'ebyenguudo Waiswa Bageya ng'abadde awerekeddwako omuwandiisi ow'enkalakalira mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu Ben Kumumanya. Wano Nakalema wasinzidde n'alabula abakozi ba gavumenti okukola emirimu gyabwe mu bwerufu kubanga abali enguzi bakukolwako. Asabye bassentebe b'ebyalo okwewala okwenyigira mu mivuyo gy'ettaka. You must do your work and do it well. You must guard government equipment. You must guard public property because that's what you need to do. You in civil service. Bageya yeebazizza Kano Nakalema olw'okusitukiramu ne bakwata abali bakozeseza obubi tulakita za gavumenti nga bazipangisa. And where need be we shall do some repairs and make sure it is in good shape. The onus should be upon the cow and the district leadership with whom I signed the MOU to prove that they can really sustain this equipment and such an incident will never happen. Ne Kumumanya yeebazizza Nakalema olw'okuba omuntu omukozi ennyo bw'ati aliko obubaka bw'asibiridde abakulu ku zi disitulikiti. Okusiima bo bonna abatuyamba bayamba gavumenti abayamba ofisi ya Kano Nakalema kutu information ku lw'abantu b'eggwanga lino. Oluvannyuma Kano Nakalema ne DPC w'e Kiryandongo Tony Odonga bakwasizza omuwandiisi wa minisitule y'ebyenguudo Waiswa Bageya guleeda zino. Thank you, Tony. I've received the keys of the equipment. It's very unfortunate. As you see, the equipment, the tires are worn and it's not in good shape. Ronald Kasasa yakusagidde eggulu erino ku Lwabukedde TV.